Ono agamba nti Eklezia y'e Roma yagiddukamu n'agendayo gye bamwaniriza era nga kati tasuubira bafaadha okuva eyo kujja ku eno gyali biragiro. Father Kibuuka abadde ku Eklezia y'oku Mambule Prayer Center e Namugongo. Father Kibuuka ngono yagoba mu Eklezia gye buvuddeko aweze okukuba bannaddiini abamuvumirira mu kkooti singa tebakoma kuvvoola ko n'okuvumirira erinnya lye. Ku bano kuliko omusumba w'e Masaka John Baptist Kaggwa, ow'Emukono William Ssebaggala ne Ssaabasumba w'e Kampala Cyprian Kizito Lwanga ng'agamba nti basusse okuvvoola erinnya lye ate nga yabaviira dda mu Eklezia. Kasa Uganda erimu enfuga obukulembeze obugendera ku mateeka. Bwe bataate kunvuma nakunjogerako bitatuuse nja kubakuba mu mbuga z'amateeka. Ono agambye nti Bishop John Baptist Odama nga yakulira abepiskopo mu Eklezia okuva e Roma talina buvunaanyizibwa bonna ku basosoddoti abasibwako omukono e Mubende. Bishop Yohana Baptist Odama yabuulidde ensi ebikwata ku Eklezia eno naye nga yabyogedde mu bulimba na mu bukyayi era ng'agenderera ndowooza okuwabisa abantu bonna, abantu ba Katonda bonna ku bikwata ku Eklezia eno ey'ebuvanjuba Eastern Church. Twagala okumusooka omubuulira Bishop Odama akulira abepiskopi ab'Eklezia Katolika ow'e Roma wano mu Uganda nti omukolo ogwakolebwa e Mubende mu kuwa obusaserdoti gwakolebwa mu Eklezia eya Antioch ey'ebuvanjuba tegwakolebwa mu y'e Roma. Ono era ategeezezza nti byonna ebyafulumibwa mu kiwandiiko kya Bishop Odama byakolebwa mu mutima mubi ogutayagaliza okuvvoola eddiini yaabwe. Nga bwe batasobola kuyingirira ababishopu bannaabwe oba abasaserdoti abali mu Anglican Church oba Protestant Church, nga bwe batasobola kuyingirira abasumba balokole, naffe nno batuleke omulimu, naffe nno batuleke n'ebyo bagenda batujwetekako ndowooza bikome. Oba si ekyo bye boogera balaga butamanya so nga ate amazima bagamanyidde ddala. Balaga emitima egiriko amajimbi, obukyayi, ettima n'effubitizi ebibali mu mitima byera bye batulinako. Ate ye Father Deogracius Nsonko ategeezezza ku Bukatoliki bwa Antioch ne Roma nti ekigambo Bakatoliki tekitegeeza Bakatoliki ab'e Roma bokka, ogattako nabali abalala omukaaga bembamenyedde omwava n'omugenzi Muteerabirwa Papa Paulo ow'omukaaga. Ne era tubadde mu butamanya ndowooza musango gwaffe ffenna okuba nti wayise emyaka 35 okuva Mapeera ne banne abaminsana aba Roman Catholic Rite lwe baatuuka wano mu Uganda nga 17 omwezi ogwokubiri 1879.